Nkwaniriza omulungi ampuliriza ku Zuula Uganda ku kitundu kyaffe ekyokubiri ku katabo kaffe akambayiwa w'abayizi. Bamukwata amataayi y'essuula yaffe we twakoma era nga tugenda batutandikira awo wamu tweyongereyo. Asasula ebbanja mu Elite Hotel yali akyetala bw'atyo nga Namutale omunyage Kente gye yakuba amaaso ku dola ono yamulengerera eri mu mmotoka ya kika kya Citroen nga bamuleeta omumpembe emikono nga asudde eri magalabanja nnyini ng'alabika mpaawo nnaku n'emu emukeeta. Mbayiwa olwalaba dola yagenda abuuka ebibanda okumusisinkana. Dola yamwesegako katono nga bw'amugamba nti owange tontomera ndaba ojja ogabattukana ng'ekigali ky'omuyiga. Ko Mbayiwa nti bulaaza nga battukana n'olowooza ebigambo birungi. Dola ne yeesendako n'abanga eyeekanze n'agamba nti ekiki ani afudde oba simanyi nno era bya nsimbi bye bikukaabya. Mbayiwa n'addamu ng'afotookerera mu ngeri y'okwekubagiza okungi nti byebyo ssebo. Dola yenna ng'akuba kulatta n'aduuluka nti nze nafuna omukisa mu binneeraliikiriza ensimbi sizirabamu. Awo n'atulika n'aseka nnyindo yankolera. Mbayiwa muli yeesiimisa nnyo Dola n'okwegomba okubeerera ddala nga ye. Naye munnange ku nsi kuno ne bwe tulyegomba okubeera ng'abalala naye nga tetukoze kimala tulyoke tubafaanane, okwegomba kwaffe kutufa mafaaya, tetuyinza kubatuuka n'akamu. Ono bwe yayitira mu munne ebimuguddeko, Dola yasooka kumunenya nti Mbayiwa naawe gubasinga kuba bajjajja bakugamba dda nti akajja obunaku keemanya, ejjanzi teribuuka na nzige. Kale nammwe mumanyi nga temulinaako na bwe muli, ate ne mwessa ku bawala ab'ebbeeyi ne mubassa mu bifo ebibasukkiriddeko. Ebyo mubirekere ffe tubisobola. Mbayiwa yenna nga yeegonza bulungi n'addamu nti munnange naawe okwagala nga bw'okumanyi. Nalabye ekiwala ne kintengula emmeeme, ate nga ndaba kijja kumpeesa n'ekitiibwa kubanga bwe nataabulanga nakyo gamba nga ku luguudo e Kampala. Bavubuka bannange tebaalemenga kutukyukira kututunuulira era nange bantende n'okuntenda nga balaba nze nannyini kyo. Ate n'okuva lwe yandibakidde nti muwala yeeyinza, nalabye nga erinnya ligwa okumutwala mu buwoteeri buno obwaffe obw'ekiwejjere. Dola muli ng'agenderedde okulumya Mbayiwa n'amugamba eno nga bw'atambula nti kale amannya go ge wakoze genda ogagambe gakuwe ssente. Mbayiwa yeegayirira nnyo munne amuzaale buzaazi gwa kubiri. Dola bwe yatunuulira Mbayiwa yali amyuse n'amaaso muli n'akwatibwa ekisaasasa. Wootali nze naliwo munnange nga Dola ajjayo kavangata k'ensimbi mu nsawo y'empale ye. Newankubadde yali amanyi nti alinawo ak'ekikumi mu nsawo ye ey'essaati, ako yagaana okukajjayo nga kyayagala kwe kulaga nga bw'alina ensimbi gy'azanjazaamu kati, ate era n'okulumya ku Mbayiwa nti ate tagenda kulaba nga Dola akavangata akavumbika mu nsawo y'empale ate nga tamuwaddeeko. Yenna muli n'awulira ng'aweddemu amaanyi. Endasa okumuddamu yamala kulaba nga Dola ate akutte mu nsawo y'ekkooti ye ng'aggyeyo akavangata akalala ate nga bw'amubuuza nti nkozi wagambye nti weetaaga ssente mmeka?
Mbayiwa n'addamu n'amaddu amangi ennyo nti kikubi mukama wange, kyokka ate nga bwe yeeraliikiriramu muli nti oba oli awo amusabye nnyingi. Yali akyali mu kweraliikirira okwo, yagenda okulaba nga akapapula k'ekikumi kajja kapaapaalira mu bbanga. Teyalwawo n'akabakira nga bw'agamba nti ho ndaba ku ki, onzadde munnange. Dola n'amugamba nga bwe yeeragalaga nti nzikuwadde buwi, twala masikiini ya Mungu. Ono ekyokumuyita masikiini ekyo tekyamukalalazaamu n'akamu. Ho Mbayiwa kyataayogera nga kyakwebaza, mpozzi nga takimanyi, kyokka nga Dola yeeyisaako nti ekyo kitono nnyo. Mbayiwa olwafuna ssente ezo yadduka za mbwa, yogayoga ku Elite Hotel ng'asuulayo ssente, nabo nga bamuddiza bye yali abalekedde. Olwamala okusasula ebbanja, yadda ku woofiisi yatandika okukola, kyokka nga si yakola, anti omutima gwali guli wandibassa. Yasalawo okumuwulugumizaayo essimu amuwulizeeko aweere. Yakuba essimu bwe yayitiramu n'ayogera nga yeekejja nnyo nti mwattu, ndowooza tekiikukole bubi singa ompa ku mukyala ndibassaawo. Eddoboozi lyamwanukula nti ndibassa akola nnyo, si kyangu kumufuna, naye kangezeeko. Ho Mbayiwa n'awulira bubi nnyo, kyokka essimu yali tayagala kugissa wansi nga tayogeddeeko na ndibassa. Ddaaki ndibassa baamumuwa, anti agenda okuwulira ng'essimu eyogera nti halo, ndibassa ono mwattu. Mbayiwa yaddamu nga yenna ayiikayiika nti ho bambi, ndaba kuki, ani wattu? Nange wano mukwano, yenze Mbayiwa akubuuzaako. Yasekerezaamu awo nga bw'azannyisa oluwuzi lw'essimu, ng'eno bw'azinyisa n'omutwe gwe ng'alinga alowoolereza kye yeerabidde. Ndibassa yaddamu nti sooka oleke. Mbayiwa aliwa kazzi, ate kye yali atiira ddala tekituukiridde, anti ekyo kyamulaga nti yali tannaba kuyingira mu birowoozo bya ndibassa n'akamu. Ebyaddirira awo si kwennyonnyolako n'olowooza. Awo ndibassa lwamujjukira, yamubuuza bw'awulira kati, ne Mbayiwa n'amulimba nga bw'atandise okutereera. Newankubadde ekiseera kyonna Mbayiwa yali alindirira okuwulira ndibassa bw'amyebaza olw'okumuliisa ekinyuvu mu woteeri.